Omusajja William Ntume Katantazi era nga njagala okutuusa okusasira kwange eri eggwanga lyonna okutwaliza ewamu olw'okuviibwako omubaka wa paalamenti nga Muhammad Segirinya abadde ow'empiso ddala. Nyongera okutuusa okusasira kwange eri ekibiina kyange kyenvaamu ekya National Unity Platform okufiibwako omusajja nga Segirinya tazzikawo. Segirinya ajja mwogerako ng'abadde omusajja ateerya ntama era ayogera ensonga nga teyeetiiririra. Segirinya tatiiriridde balonzi be baamulonda era nga tujja kujjukira nti Segirinya yakola ebyo bannakawempe North bye baamutuma era ajja kujjukirwa ng'omuzira mu ggwanga Uganda. Oyogeddeko wali n'ogamba nti ajja kujjukirwa. Biki ggwe nga ggwe by'omujjukirako byakoledde abantu by'ogambye ddala mbu byo tebijja kusoboka kukolebwa muntu mulala singa abamuddidde mu kifo kye? Segirinya yazimba eddwaliro nga yakajja nga yakamala okulayira ku bubaka bwa paalamenti. Ekyo babaka batono abayinza okukikola. Tujja kujjukirwa nti ssente ze ezaamuweebwa okugula emmotoka eya Lakishale Segirinya teyagigula. Yakwata ssente ezo n'aziza mu balonzi be era n'azibawa ng'ayita mu bibiina eby'enjawulo. Initiatives nyingi zaakoze omuli Segibox, ekyo nno nga kiyambyeko bannakawempe okwejja mu bwavu. So Segirinya ajja kujjukirwa ng'omuzira.